Mugaba mutaba balungi abekumira kusenga face to face 6 mbaniriza tena olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebika by'emikira ebitasobola kutuusa mukazi ku ntikko. Oba kika ky'omusajja nga gwe ekituufu kiri nti ebyokutuusa omukazi ku ntikko byesonyiwe olabe birabe nga si bintu byo until ng'okyusizzaamu oba nga weetereezezza. Nabagamba nti omukira it's not about size, it's not about buwanvu oba bugazi oba bunene bw'oliko wabula kiri ku bukodyo obwo. Okyasobola okuba n'omukira nga munene guyina emisuwa mulungi naye nga akakodyo toyina. Ekituufu kiri nti bw'otuuka ku mukazi nga bwe wamubadde mu jjo bw'asigala ne leero ne luli n'atuuka ng'ali used nga tewali kyafiiringa. Osobola okuba n'omukira nga Katonda agukuwa n'ogubaza nga munene naye nga tegulina makulu. Kati twogere ku bika by'emikira. Ekisookera ddala ekika ky'omukira kye tugenda osooka okulya kye kika ky'omukira ogulebera. Omukira ogulebera like obeera oyimye naye nga teguli mu maanyi. Simanyi oba munfuna nti oyima naye nga teguli mu maanyi gasobola kubeera ng'osobola okumatiza omukazi. So gubeerawo nga gulinga obuzannyo oba ŋŋambe. So tosobola kusanyusa mukazi era tosobola mumatiza. Omukira buli we guyima ne gwereega bulungi bwe guti ng'omutayimbwa oba omuti gusobola okutabaala ebisenge bwe biti. Buno omulamu nandigukoledde na live kubanga elaborate for you and illustrate mutegere byenjogera. Like guyima ne gubeera ngusobola okutabaala ebisenge ne kikwanguyira okubeera ng'otuusa omukazi ku ntikko. Naye buli bw'obeera ng'omukira gwo teguli mu maanyi bulungi ng'oyima kituufu era ng'osobola n'okuwangala eddakiika eziwerako nga tonnagwa eddakiika 3, 2, 15, 45 naye nga teguli mu maanyi nga naawe obeera oguwulira nannyini gwo, ogwo omukira kizibu nnyo okutuusa omukazi ku ntikko. So awo wengenda okubuuliza oba wengenda okusabira gwe omusajja ng'oli wa kika ekyo osobola okwetereeza kuba era mbagambye nga ntandika ti ebyokutuusa omukazi ku ntikko biveeko era obisiibule okujjako nga weetereezezza. Osobola okwetereeza ng'onoonya ku ddagala erisobola okubusitinga amaanyi go n'obeera nga bw'oyima omukira guyimira ddala ne gunywera ne gubanga omutayimbwa. Mukitegeera. Ekika ekyokujja tugenda okutunuulira ky'ekika ky'omukira omutini. Waliwo abasajja abalina emikira nga muwanvu naye nga mutini. Nabagamba singa buli musajja ku nsi kuno alina capacity etuusa omukazi ku ntikko oba ereetera omukazi okunyumirwa sex wo oba okunyumirwa okwezinako oba okunyumirwa omukira gwo oba okuwoomera omukira gwo regardless of omukira gwo gufaanana gutya, regardless of omukira gwo gwenkana gutya, as long as tekalinga ka myaka 10. Munkwate bulungi togenda leeta kantu nga kalinga ka myaka 10 ogambe nti munaagenda nnyumirwa nedda. Naye emikira girimu ebika ebyenjawulo, ffenna twakola bwanjawulo era nga bamulabe mmana nti zirimu ebika. Yonna mmana oba zonna mmana naye zirimu ebika. Gyonna mikira naye girimu ki ebika. Kati waliwo ekika ky'omukira, omukira ogwo gubeera muwanvu nga mulungi bulungi. Osobola okuba na inchi zo6 oba inchi zo5 naye nga katini. Like nga muwanvu naye nga katini nga tekuli nnyama kye tuyita grief nga tekuliiko like tekuli nga katini kawanvu. Kati ogwo omukira nagwo guzibuwalira okukusa omukazi oba okusanyusa omukyala okujjako ng'omanyi okugukozesa n'omanya nti nze nkuuta ku bisenge togenda wakati okuuta ku bisenge awo osobola okumukusa. Ate n'ekirala nabagamba nti omusajja bw'oba omanyi nti n'omukira gwo naawe togwekakasa omukira tuguleke, kozesa ku birala. Oyina akamwa, oyina engalo, kozesa ku bintu ebirala. Okitegeera bisobola okuyamba okuspeedinga process n'obeera ng'omukyala osobola omutuusa ku ntikko mu bwangu ddala nga n'omukira gwo tagenda gufaako nnyo. Naye bw'ona rilayinga ku mukira nga n'omukira gw'orilayingako ate nawe gulina kurilayingako ggwe kiba kijja tukaluubiriza oba kiba kigenda bakaluubiriza okubeera nga munyumirwa mu kitanda. Kati then n'ekika ky'omuntu omulala tasobola kutuusa ku ntikko nga tuvudde ku mukira. Waliwo omuntu nga gwe tosobola kutuusa mukazi ku ntikko, oyo muntu alina amaddu. Omuntu alina amaddu tosobola kutuusa mukazi ku ntikko. Ekisooka omuntu alina amaddu like amala mangu. Ekyokubiri ebintu biba byakugwira, talina bugumiikiriza, tasobola tegeka mukazi bw'atandika ayagala kusabula busabuzi ng'ekyo kikoze ki nga kiwedde. Ddala ekika ky'omukira ekirala kye tusobola okutunira ekisobola okubeera nga tekisobola kutuusa mukazi ku ntikko gwe mukira ogubeera nga mumpi. Nga mumpi nga kweguli naye nga mumpi. Omukira gulimu inchi 2, 3,
inchi 2 ziba ntini, inchi 3 kabanga kagalo naye guba munene naye nga mumpi. Omukira ogwo okujjako nannyini gwo nga amanyi ekyokkola naye aba alinza obutasobola kutuusa ki mukazi ku ntikko. Naye singa aba amanyi okukozesa osobola kubanga mu bumpi bwagwo weetaagako inchi 2 oziyingiza munda okubeera ng'osobola okuteeba gisipoti y'omukazi weeri. Bwe guba nga gusobola okuyingirayo well and good, osobola okubako styles z'osobola okukozesa z'omanyi teno style empa like omukazi aba exposed gyendi empa okwetaaya nemba nga nsobola inchi zange ezina 2 oba 3 oziyingizaayo zonna. Naye mugenda ku styles z'omutasobola, styles ezireetera ng'oliyo like imagine njagala nkubuuze omukira gwo oba osobola okuyingizaayo kito kyokka nga kyozinisa ye inchi emu. Kakati goloboza omukazi aba anyumirwa aba tanyumirwa okitegeera era abatasobola kutuuka ku ntikko. Weewaawo atera omukazi okyasobola omumuzinisa ekitwe n'amala singa oba omanyi ekizinisa naye bw'oba tomanyi oba tojja kubeera ng'okola ki ng'omumazisa. Ate n'ekirala abakazi banyumirwa nnyo okufiiringa omukira nga mweguli nga gwonna aguwulira nga guli muli munda bwaguti agufiiringa aguwulira. So kyavunaanyizibwa nnyo okuba nga osobola okuba ng'omuyingira kubanga ebifo ebiri munda tuyinamu awo kumpi n'omumwa gwa nabaana awo waliwo nnyo endings basanyusa nnyo abakyala. Tuyinamu gisport ne tubeeramu n'obusengesenge bw'osobola okukoonako okubeera ng'omukazi omusubbalaza emmano gikiipinga ng'eri moisturized erimu amazzi bulungi tekala naye ng'ebyo byonna biva kuba nti okoona mu bifo eby'enjawulo ate ebituufu. Naye ebiseera ebisinga bw'oba olina omukira nga mumpi oba ogenda kubeera ng'okoona mu kifo kyekimu lubeerera emmere nga mmere ya bulijjo yeyo etama. Omukazi olina omuzinairo n'omuzinako mu kisenge ky'abaana n'oba n'ogendako enkya n'omuzinako ng'otagala butagazi like toli wamu nti awo okoona wamu. Nabagamba nti omukira ogweweta mulungi nnyo naddala nga gweweta gudda waggulu kuba guba kutakula omukazi gubanga omukazi gwe bataddemu olugalo nga bamutakula aba asobola okutuuka mangu ku ntikko. Wabula singa guba gweweta nga gwewetera mu side, singa guba gweweta nga gweweta gutunudde wansi, ogwo nno omukira nagwo gulinza okulemesa okutuusa omukazi ku ntikko kubanga ekisooka tegusobola kutabaala bulungi busenge like akasenge oyitako buyise eno ate eno tokoonayo kubanga guli bwe guti gusokola eno n'eno guliza okubeera nga gukulemesa okutuusa omukazi ku ntikko. Ogwo ogutunudde waggulu lwaki nabagamba nti gwo gutuusa mangu omukazi ku ntikko kubanga nti tuba tukoonako gisport tuba tugitakula oba okola ki ogitakula ekirinza okwanguyiriza okubeera ng'omukazi atuuka ku ntikko oba ng'anyumirwa. Naye ng'ebyo byonna tubyetadde ebbali mbagambye era njagala nabadde mbatandika nabagambye teri musajja talina busobozi butuusa mukazi ku ntikko singa omasalinga omubiri gwo ogwa mukyalawo n'okumanya engeri gy'osobola okukozesaamu omukira. Omukira gwe nnina guli gutya guli bwe guti kankose ku ngalo nsooke mutabaale mutaganjula atobe bulungi. Omukira ogwange gulina kumuyingira nga tubuuzaayo eddakiika ntini nnyo okutuuka ku ntikko. Musabule atuuke ku ntikko. Sigenda guli layingako nti gugenda kukola byonna awo kiba kijja kwanguyira bulungi. Bannaye mubeere bulungi abaagalwa balungi musula bulungi omukama bankumire abanjagalire temujjanga okwo.